Ab'e Makindye leero be balidde munangate empanga. Bobi Wine abasaliddeko munangate mu nkuba. Naye omanyi okubeera nga enkuba ebadde efufumuka muganda wange gwe alaba esayidi eno. Wabula bye ngenda okubeera nga nkulagako ko. Kw'ossa ate ne Dr. Jose Chameleone abadde munnange ali mu kumikisinga ennyimba eno omubadde ne za Bobi Wine. Kw'ossa ate Pallaso ali mu kakasa munnange bali wano n'oluyimba luno munnangate olw'enkyukakyuka nga bogezaako okulaba mu byambalo bya NUP. Bampita Geminati sinza ku Geminati Yugi kansooke nkutegeeze nti nno kasita obeera nga tonaba kulayikinga vidiyo ogirayikinge kw'ossa ate n'okusubscribinga. Kaakati nno kansooke munnangate nkutegeeze nti ab'e Makindye muganda wange be baalidde empanga esayidi eno. Omukulu munnangate Bobi Wine bamusanyukidde mu maanyi mu nkuba ebadde munnangate eyiika. Actually okusinziira nga bogezaako okulaba munnamungi w'abantu nno. Kansooke nkuzannyiremukko akatambi. Byebyo nno munnangate ebyabadde e Makindye. Kyabadde kijjobyo, abamu bakira bawanise munnangate flag kw'ossa n'emiti. Oh my God, yonna gye byaggweredde era nga bw'olabye munnangate mu katambi ako. Sigenda kubeera nga ndwawo wabula kankwongereyokko. Omusajja ono tewali munnangate kyatasobola kukola. Obwa DJ abusobolera ddala. Okuyimba muganda wange tabbu yennyini. Okuzannya firimu bingi nnyo, okuzina Chameleone ki kyatasobola kukola. Omusajja ye ayogeza munnangate abantu obwama ye Dr. Jose Chameleone. Wabula nga nkwongeddeyokko omuyimbi Pallaso kw'ossa ne mwana mulenzi ono. Actually oluyimba luno lwa mwana mulenzi ono nga bw'ogezaako okulaba lwa nkyukakyuka nno. Wabula Pallaso yeeyongedde ate okubeera nga ayogeza abamu naye munnangate obwama esayidi eno. Kugambye ennaku zino obwambalo bwo abwambalira ddala nga bw'ogezaako munnangate okulaba. Bibadde bitya mu katambi ku luyimba luno? The song title Kyagu ku ntebe. Mwana mulenzi oyo munnangate Cross Aizo nga bw'ogezaako okulaba abadde ne Pallaso wali mu bukumba obwa NUP nga bw'ogezaako okulaba babadde ku video shoot
nga bw'ogezaako munnange ate okwekkaanya wabula bwe nti munnange ate bwe nkoze kakasa nti osubscribinga ebisigadde byonna obiturekere tujja kubeera nga tukuwa update yonna enaaba efaayo.